Olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogusooka mu lutuulo lwa 27 bukyanga Ssaabasajja Kabaka atula ku Namulondo y'abajjajjabe lutandise ku ssaawa 4 ez'enkya Bulange Mengo nga lukubirizibwa Sipiika Patrick Luwaga Mugombole. Lwetabiddwamu baminisita, abaami b'amasaza n'ab'ebitongole nga lutandise na kwogera kwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mwaweeredde alipoota ku ngeri emirimu gye gitambuddemu mu Buganda era n'akubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okussa mu nkola Omutanda bye yayogerako nga gulawo olukiiko olwa 27. Gwasika chapati zisike nga wozisikira wayonje wavuga boda giyonje ekikooti kyoze tonyirira abantu. Kabaka mu kutugambe ekyaga tufune ebituwe ssente, tulime ebituwe ssente, tukole emirimu egituwe ssente, tufune emmere gye tulya, tusobole okuweerera abaana, tusobole okwekulaakulanya okutwaliza awamu. Muno mwalimu okubiriza abantu okwetanira obwegassi n'okulima ebirime eby'ettunzi ng'emmwanyi basobole okwejja mu bwavu. Bw'oba olinda emyezi 19 okunoga emmwanyi, akabizi kaba kaatuuka dde okutuna n'okufuna ezigula omunnyo. Awo nno mu kutukubiriza okulima baffe ayagala tukole bino, tulwanyise obwavu, tufune emirimu gye tukola naddala mu bavubuka. Mu ngeri y'emu yasaba abazzukulu okukwatizaako abakulu b'ebika n'asiima n'abaweereza mu Buganda ku mitendera egy'enjawulo. Mu kiseera kye kimu Katikkiro avumiridde ettemu erigenda maaso mu ggwanga n'asaba poliisi okufuna obusobozi okunoonyereza ku misango n'obubenje obususse. Poliisi erina okuba n'obusobozi okuketta abagenda okukola okuzza emisango, ate erina okuba n'obusobozi okuginoonyerezaako detection oba investigation, ate bw'emala n'ekuŋŋaanya obujulizi omunatwalibwa mu kkooti awozesebwe. Awabudde ku nsonga z'obusosoze eziri South Africa n'ayogera ne kufa kwa yali pulezidenti wa Zimbabwe Robert Mugabe. Omusajja yafuwa oluzungu n'abazungu ne batya, naye njadde mu kiveera. Kale okufaako kutuyigirize tuleme kuwaalirira nnyo. Bw'oba ne banno ng'okola nabo tobanyigiriza wansi, baleete. Oluvannyuma abakiise bakubaganyiza ebirowoozo okwogera kwa Katikkiro ne bawana obweyamo nti emirimu gya kwongera okutambula obulungi mu mwaka guno okusobola okukuza Buganda ku ntikko. Ebiteeso bisomeddwa minisita ow'ensonga z'Olukiiko era nga ye mwogezi w'Obwakabaka Noah Kiyimba, byonna ne biyisibwa. Tusaba gavumenti eyawakati okuteekawo enkola eyamba okutumbula obwegassi mu Uganda nga bateekawo etteeka erikugira gavumenti obutagabira ttenda eri muntu omu yekka emirimu naddala ebyo egigasa abantu abangi. Ronald Kakozza ne Lydia Nakigulu byakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.